Okusinziira ku bakugu mu ndwadde hepatitis ng'eno ekwata kibumba yeeyongedde nga wano mu Afirika ababulina bali obukadde 7. Hepatitis alimu ebika nga kuliko A, B, C, D ne E. Abalina endwadde hepatitis B bali obukadde 6 so nga abalina hepatitis C bali obukadde 10. Abakugu bagamba nti ebika ebirala byo si bya bulabe nnyo era biwona. Obulwadde bw'ekibumba buno buyita mu kwegatta n'omuntu ng'alina akawuka akabuleeta, omusaayi gwe okwegatta n'oyo abulina oba mu kiseera ky'okuzaala omwana nga maama abulina. Dr. Rees Gozarez ng'ono mukugu mu ndwadde ezireetebwa akawuka agamba nti gavumenti ya Uganda esaanye okuteekamu amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde kino nga bw'ekoze ku Mukenenya. Getting who are the positive and identify that, because the worst scenario is when you cannot identify. That's the first thing that you have to do, and that's the key element that we have in HIV. That's why HIV was so successful, but also HIV was successful because we have a big resources coming from outside to help our countries, no? So abantu abali mu bukadde 3.5 be balina obulwadde buno wano mu Uganda. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa mu mwaka 2016 wano mu Uganda ku buli bantu 10, 9 ku bo tebamanyi bwe bayimiridde mu nsonga z'hepatitis nga kino kireetera endwadde eno okusaasaana. Ekyesaanya obulwadde buno busobola okugemebwa, naye singa weesanga nabwo osobola okuteekebwa ku ddagala oba okwewala ebintu ebiyinza okubusajjula. Olunaku lw'enkya Olukungaana lwe lugenda okutuula nga lwe lusoose wano mu Afirika nga lwakumala ennaku 3 wali e Munyonyo.